Safco alina sirimu. Ekyo nza kibagambye Rama. Safco njagala okwate hezo. Nawe gweke nnyini kamwa koogera. Mufuneyo eddwaliro we mulaga anti-strips za 15,000. Newe n'abaya mitwalo 10,2 nja kwata emitwalo 2 njibawe. Oteekeko live bakukebere ne hezo bamukebere. Wezivaayo nga results ziri negative. Rama mukama antwala. Ekyo nze akyogedde. N'ekirala buli muwala yenna Safco gw'abadde adeetinga nga tannakwebakako sigenda kukyayabbaawo mwekebeze. Era na buli muwala yenna Safco gwe yali yeebaseeko ng'oli mulamu muddeeyo mwekebeze ozuule ekituufu w'ozuula nga mulwadde nga gw'oli mulamu dduka. Wona agenda n'ozuula nga mulwadde nga naye mulwadde mukwano mire eddagala kuba bino ebintu tusiiba tubibagamba nga mulowooza content. Nkuleetera emboozi. Walina omuwala gwe wali oyagala, omuwala oyo yadda mu bisiyaga. Omuwala oyo mukudda mu bisiyaga teyayingirayo nti yali ayagala. Kamaama bambi wali okasiiza obulwadde. Omuwala oyo yali depressed. Omuwala oyo bamuyita Shakira. Ndowooza ye mumutegedde. Shakira munnange n'omusiiga obulwadde. Era Shakira alina ba TikTok gye yalaga n'abeerayo okumala omwezi mulamba nga ali mu depression. Yali agenda kufa. Era gwe kennyini Safco we bakizuula nti oli mulwadde banno bennyini be bakulikoodinga ne bakukwata zi video era banno bennyini munnange be babireeta ku soosi wadde nze mbadde mbimanyi naggamba nze nja kukwabya. Era woba wakananga ogamba Rama alimba mu byayogera teekako live mugende ew'omusawo akukebere tetwagala oleete buleesi results so zitulage. Njagala akasaze akamu kasaze tugambe nti akasajja kalamu Rama abadde alimba. Obusaze obubiri we busaza babadde yeebakako kati then mwetereze. Ze kyo nkigambye ateekeko live. Omuwala oyo yagenda mu depression okukakkana yagenda mu bisiyaga. Golooza yagenda ayagala. Shakira olowooza ogenda mu bisiyaga yagenda ayagala. Kaali kamwebakako nga kamusiiga obulwadde. Era neheza owali golooza omuntu asobola ovaayo n'akombo n'ateeka obusolo bw'abakazi mu kamera ng'ali ku nnomo. Era n'ako akabenje ke yafuna. Hey! We mubanga mwalimuuko ku bantu bannange mwekebeze naye nze mbasaasidde. N'ekirala ensonga lwaki nabagamba omuntu ayingira mu bisiyaga waba tabalaayo ssente aba abalayo kwejjako stress na bukyayi bw'aba atadde ku musajja abamusiiza obulwadde. Olowooza lwaki omwana oyo ayingira mu bisiyaga. Era Safco ina audio note egamba mbu togenda kufa weka ogenda kukakasa nga buli omu akirozaako wemba nnimba mukama ntwale. Ate saagala ndeete kati ntandike kujjayo kati ntandika nsunsula wendeetera obujulizi buno saagala ogambe mbu yali stand kuba we naleeta ebyebisiyaga wagamba yali stand. Safco oli mulwadde era gwe wenna omwana ow'obuwala ng'oli eyo weegendereze be alert akasajja kalwadde. Waba awakana agende ku live bamukebere nga tulaba results bazimuwe nga tulaba wabanga mulamu Rama nva ku TikTok oba nfe. Bye byange simuzaako mu